Muli mutya mmwe n'abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Mwebale gyegattako. Gwe wenna tannaba gyegattako, kyenkusaba nyiga kalwedi ako naawe osobola ogyegattako. Osobola okungoberera obeere nga buli kyenteekayo osobola okifuna. Weegatte ku channel yaffe. N'ekirala likinga video kijja kuba kirungi nnyo. Kati olunaku olwaleero njagadde mbaleetere oba mbabuulire mumanye ebyo ebijja mu maaso go ne bikubikira naye gwe n'otamanya nti waliwo ekimbikidde oba ngenda kufiirwa oba ngenda kufuna kino n'otamanya. Nkuleetedde ebyo ebijja mu maaso go ne bikubikira ne bikulabula nti ogenda kufiirwa naye gwe n'otabigendeera oba n'otabifaako oba n'obirwanyisa bulwanyisa ate obigobe mu maaso go. Kumbe kyo kiba kizze kubikira. Omanye nti ogenda kufiirwa omuntu wo, muzadde wo, muganda wo, ani okitegeera mukwano gwo, kwegamba w'eŋŋanda zo yenna. Kijja ekintu ne kikubikira naye gwe n'otakimanya oba n'otabifaako. Kati olunaku olwaleero mbikuleetedde ebyo ebijja ne bikubikira ng'obadde ogenda kufiirwa ate era n'ofiirwa. Okitegeera. Kati kyengenda okusooka nakyo embwa ezo ze mulaba zibika nga bwe mukiwulira. Embwa esobola okujja okukubikira n'ate ggwe n'oyomba buyombi. Okitegeera okugeza ebikeetya. Singa obeera ng'ewaka tolinaawo mbwa era nga tokolagana na mbwa naye oba oli mu nnyumba weebase ogenda okuwulira ng'embwa zikaabira kumpi n'omulyango gwo, ng'enkaba gye zikaabamu zikaaba ziwoowoola. Oba okitegeera okuwoowoola okwo eba ng'ekaaba ewoowoola n'ewoowoola n'endala ne yeegattako ga ne ziba ng'embwa 3-2 nga zikola ekyo ne zikaabira ku mulyango gwo ne ziremerawo. Zitera kukikola kiro era embwa ezo zibika nnyo ekiro, zisinga kubika kiro, ziba zizze kubikira. Okitegeera. Esobola okukaabira mu luggyalo n'otabuka n'ogamba mugende mukube ebibwebwe lwaki bikaabiraawo bikungulaani. Okitegeera. Eba tekungula eba ezze kubikira era ogireka n'ekaaba n'emala neyijja kumala egende. Okitegeera. Embwa zibika nnyo era weekaabanga bwetyo ng'ewoowoola ng'ekaabira mu luggyalo olina okwegendereza oba obeera ogenda kufiirwa. Kati ekintu ekirala ekyasinze okuba nga kibika nakyo kkapa. Eyo kkapa mbi nnyo oba nnungi nnyo kuba yeekutegeeza ekubikira. Eyina embika gy'ebikamu nga naye ekanga. Ekkapa esobola okuba ng'ebeera ewaka nga togiwulirangako ng'ekaaba ng'omwana omuto ng'obeera nayo mu nnyumba nga terina buzibu. Naye lw'ogenda okufiirwa ng'obulayo ennaku nga 3 wiiki bakubikire oba omanye oba omuntu oyo afe, kkapa eyo egenda kuwoowoola ng'omwana omuto. Ndowooza muziwulira nnyo. Egenda kkaabira mu nnyumba obanga singa obeera ng'olina kkapa egenda kkaabira mu nnyumba ekaabe ng'omwana omuto. Gwe kennyini n'okutya otye. Kkapa eyo ebeera ekubikira era obeera ogenda kufiirwa era obeera olina okufiirwa kuba yeeba ekuleetedde mawulire. Ebisolo ebyo bye mulaba Katonda yabitonda naye yabiwa okumanya okwo nti omuntu oyo agenda kufa, nti omuntu ono afiiriddwa, ono akoze kino. Okitegeera. Birinamu kwegamba ekintu ekyo Katonda yabiwa ekintu ekyo kuba ye embwa ekubikira, kkapa ekubikira. Kati ekirala esobola okuba ne kkapa nga kkapa za baneiba nejja n'ekaabira ewuwo n'eremerawo n'ekaaba nga omwana omuto. Ova ku zino ezikaaba mu lusuku nga ziri mu byazo naye kkapa ejja bulungi n'ekaabira ku mulyango gwo. Eyo kkapa ebeera ezze kubikira era togigobanga, gireke. Egenda kumala okukaaba emala egende. Ekaabira ddala ng'omwana omuto ng'eri kkapa egyemu bw'eti. Tezibeera migunju, basinga mugiyita migunju. Wira omugunju gukaabira awo. Ebeera ekubikira. Just olina kweteekateeka bweteesiteesi budde bonna abeera bajja kukubikira. Ebiseera ebisinga kkapa ebeera ebika ekaabira ku mulyango gwennyini. Sinakyo nti ne mu nnyumba mwennyini esobola okuyingira naddala ng'ebadde yawaka. Eyingira n'ekaabira mu nnyumba oba n'ekaabira mu kiyungu ekiba nga kyebweru.
okitegeera kati kapa bw'ekola bwetyo ntandika okuwoowola ng'ekaaba ng'omwana omuto n'eremerako gwe weetegeke bwetegese obeera ogenda kufiirwa ekyo ky'olina okumanya. Kakati ekintu ekirala waliwo kye bayita ezo enkukunyi ezo bamuzimanyi. Enkukunyi zibikira ddala nnyo. Musobola okubeera ewaka nga mulina ennyumba ya seminti nga muli bayonjo bulungi nnyo ne mulumbibwa enkukunyi. Ebiseera ebisinga enkukunyi wejjira aba muntu mukulu yaba agenda okufa mu nnyumba eyo. Ebiseera ebisinga kati musobola okufuna enkukunyi mu nnyumba, enkukunyi ne zifuuka enkukunyi nga temumanyi wawo gye zivudde, era omuntu oyo wamala okufa enkukunyi ezo zibula. Sikyaka temukigendereranga, enkukunyi zibulira ddala. Mulimu ebintu bibiri yaka temubyawula, waliwo ebiku n'enkukunyi, naye enkukunyi ze zisinga okubika. Enkukunyi zibika nga bw'okiwulira, era omuntu oyo wamala okufa gwe zizza okubika nga zibula toddamu ziraba. Ekyo nkibabuulira. Kati ekintu ekirala era ensekere z'omu lugoye nazo zibika. Ensekere z'omu lugoye tezirabikalabika, naye ensekere w'ozirabira mu ngoye ezo nga zisusse olaba eno olaba eri. Osobola okulaba ensekere nga ggwe wekka aziraba gwe gwagenda okufiirwa, ng'abalala tebaziraba ewaka naye nga ggwe aziraba ggwe. Ensekere zibika era omala n'ofiirwa oba mumala ne mufiirwa, era mumala okufiirwa temuddamu kuziraba. Ekyo nkibabuulira. Ensekere nazo mbi nnyo. Ezo ensekere z'omu lugoye tezirabikalabika, naye bwe zijjira n'oziraba n'oleka okubeera ng'oziraba mu ngoye, oziraba ku seminti awo, ogiraba awo ku mmeeza nga weewuunya engeri gy'ezzeemu, ogiraba ku muntu, omanya obeera ogenda kufiirwa, ebeera ekubikira era olina kweteekateeka obudde bwonna obeera ogenda kufiirwa. Ensekere eyo y'omu lugoye naye ebika. Ekintu ekirala ekibika waliwo kye bayita ekiwuugulu. Ekiwuugulu oba mukitegeera bannange, ekiwuugulu ekigira gugugugu ekyo ekiwuugulu kibikira ddala nno. Ndowooza abakimanyi mwali mukirabyeko, endowooza era mwali mukiwuliddeko. Ekiwuugulu ekyo kibeera kinyonyi naye ate mu ffeesi kiba kyakulanga kkapa. Simanyi oba mwali mukirabyeko ekintu ekyo. Kibeera kinyonyi bulungi naye mu ffeesi ng'okitunuulira okirengerera wala oba okirabanga kkapa mu ffeesi. Bwegga ffeesi yakyo kyo kirina ffeesi yakulanga eyagala kufaanana nga kkapa, okitegeera. Kati ekintu ekyo kibika, naye kibika kitya? Kisobola okujja ku nnyumba yo waggulu ne kikaabira ku nnyumba yo waggulu ne kitandika okugira gugugugu bwe kityo. Kibikira ku nnyumba waggulu oba ku muti oguli mu luggya lwammwe oba mu lusuku, ne kiremerawo ku nnyumba, ne kiremera ku nnyumba waggulu ku kasolya, ne kikaabira ku nnyumba okwo. Kibeera kikubikira era obeera ogenda kufiirwa obudde bwonna. Tokigoba, just olina kweseetinga bweseetinzi n'omanya nti obudde bwonna waliwo agenda okufa. Tosobola kumumanya nti ono oba ono, naye gwe kimanye nti kibeera kikubikira. Olina okimanya nti obudde bwonna waliwo agenda okufa, okitegeera. Kati n'olwekyo just olina kweseetinga bweseetinzi n'oba ng'okimanyi. Kye ngenda okusembyayo waliwo kye bayita namunyenye. Namunyenye oyo kiba kiwuka, kiba kifaananamu nkugereze nti oba omanyi gye bayita ejjenje oba olimanyi. Kati ejjenje eyo liba ddene, kyo kiba kiwanvuwanvu nga kitonotono, bakiyita namunyenye. Ekyo nakyo kibikira ddala. Ebyo nno bintu bye mbagamba bannange bibikira ddala ebya siriyasi. Singa kikaabira owuwo ekintu kyonna kye nkugambye obeera ogenda kufiirwa, lwakuba mwe temubigoberera, temubifaako bigenderera. Kati nga kinnamunyenye ekyo kiba kiwuka, tebirabikalabika mu nnyumba. Ekyo nkikubu, tosobola kulaba namunyenye mu nnyumba nga tazze kubika. Era osobola okuba oli awo n'omulaba ng'ayingidde mu nnyumba, neweewuunya nti kino ekiwuka kizze kitya mu nnyumba. Era bwe kiyingira mu nnyumba n'okiraba omanya kiba kibika, wabeera agenda okufa, okitegeera. Asobola obutafa mu nnyumba eyo gy'olimu, naye engeri gye muli nti muba ne sanke ennene, ekika
oba ekika ye kiba kika oba tugambe kale family engeri gyomba nti muba bangi mubaamu abagenda okufa mu family eyo yammwe oba ku bukojja oba wa naye ebiseera ebisinga abeera wa mu nnyumba omwo yaba agenda okufa. Ate singa oba ogenda kufiirwa mukwano gwo weebityo osobola okufuna ebisulo, ekisulo ky'owansi ekyo kye bayita ekisulo naye bagambyeko ebyo ebintuntu. Singa obeera ogenda kufiirwa mukwano gwo ofuna ekisulo ekyowansi wano ku liiso ne kikusula wansi, osobola okunafuwa omubiri noba nga tolina wakuluma, toli mulwadde naye ng'olaba oli munafu omubiri gwo, ekyo nakyo kiba kikulaga obeera omubiri ogubanga ogutegedde nti ogenda kufuna obuzibu, okitegeera, era obeera ojja kufiirwa, obeerawo ng'oli mulwadde, oli mwoteefu, toweetegeera wenna, era oluvaawo ogenda okubira nti kebakubikira nti gundi afudde, okitegeera, kwegamba omubiri gwo guba gwakitegedde dda nga gwanafuye edda, okitegeera. Kati n'olwekyo ebintu ebyo bye mbagambye mwe mutandika obeera nga mubigoberera mubigenderere, mugenda biraba nga bye mbagambye bituufu. Bintu bingi ebibika, bingi nnyo ebibika ky'osobola okuwulira nga kiwoggana oba kikaaba n'omanya nti waliwo obuzibu obugenda okujja mu maaso awo, okitegeera. Kati n'olwekyo ebintu bye mbagambye ebyo byonna bye mbabuulidde, kisooka mbagambye nti embwa ebikira ddala nnyo. Embwa singa eba etandika okuwoowoola ebeera ebika. Kapa singa ekaaba ng'omwana omuto nga kapa eryemu bweti nga teziri bbiri, kuba zisobola okubeera ebbiri ng'emu nsajja endala nkazi nga zikaaba byazo, naye singa ebeera kapa ng'eryemu bweti netandika okukaaba ng'omwana omuto, gwe kimanye nti ogenda kufiirwa oba ogenda kufuna obuzibu bwonna naye nga bw'amaziga, okitegeera. Enkukunyi naye ebikira ddala nnyo nno. Zikulumba, zisobola obbalumba ne muba nazo ewaka naye mumala okufiirwa ate munnange zigenda. Ensekere z'omu lugoye nazo zibikira ddala. Ezo enkukunyi n'ensekere zitera nnyo okubika abantu ababeera abakulu abo mu ewaka, mu nnyumba oba mu kika nga bakulu, zitera nnyo babika, okitegeera. Ekintu ekirala ekiwuugulu kibikira ddala nnyo. Ekino nakyo mukitegeera, kikaabira kasa kikaabira ku nnyumba yo waggulu, omanya gwe weetegeke bwetegeze omanya ogenda kufiirwa. Singa kikaabira ku nnyumba yo waggulu ne kikola ebyo mbu gugugu, gwe manya nti ogenda kufiirwa, ekitegeera. Ekintu ekirala kinnamunyenye ekyo nno oba ne Kafero yakiyimbako nti n'ebinnamunyenye byabikanga mwana wange, okitegeera, n'ebinnamunyenye byabikanga mwana wange. Namunyenye oyo mubi nnyo wayingira mu nnyumba omanya abale aleese maziga abeera abika, okitegeera. Byebyo nno bye nsobodde okukufunirako, kugamba ebizibu by'osobola okuwulira oba n'okiraba ne kiba nga kibika bingi. Waliwo kye bayita sigga, sigga alina amagulu amawanvu, sigga oyo naye abika bingi nno ebibika. Njagadde nkulageko ebyo ebyanguwa by'ojja okuwulira omanye ekituufu kyakawaliwo ekizibu. Kati gwe tandika obigoberera, bigenderere obeere ng'obitunuulira. Tuli ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, gyegatteko YouTube channel yaffe, bingi nja kuba nkubuulira, ng'obiteeke mu mutwe obitunuulire, weetegereze olabe nti kituufu kye batugambye oba si kituufu. Ojja kulaba kye nnaba nkugambye nga kituufu. Byonna bye nkugambye ebibika era byebyo ebibikira ddala. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti, gyegatteko likinga video, kijja kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.